Yonna okulaba nti Katonda yeereza ekibuga kwebaza okubaali watuyise neŋŋamba omanye oluusi tubabise nakankikwasire ddala mukama wange era kumwakwatagana naye oyo Joseph bali kuddenga yabibaka palamenti yasooka mu palamenti omwana muto yayigira palamenti naye emyaka 23 nga yunivasite nataweka amaze okufa nakola ebisanja 2 n'ekitundu nawumula obubi bwali bukumisi oli abasajja ngobamanyi ono abamanyi abasajja bali bategera bulungi yali bakolako risaaki abategera bulungi ebakabamu naye saala kwata kati etubanga bawangula nga eyatuddirira batwala 14 n'okusolo yatuddiranafu 4 ababira bafu 4 omuli omu beje nebana basize 1 buli omu 10 ekyo kitono sigamba nti tebasobola nedda naye Katonda yalonda omukulembeze era njagala okwebaza Katonda olw'ebyo bannange bonna bye baakola mwami ebyasukwako siratabadde muki tebe tebimuko ebyokutandika nenebazaawo abaali abafumu batendera batya balikugenza amamasi nebabeera abafumu babana najjazika mulowooza ekibaza Katonda kyagalira bweki kisa ekitiibwa Katonda yakitutenga bwe yakitwala amami lwekwagamba nti asijja kudda nawalabanagamba asijja kudda newaliwo competition musumba banagamba naye balikugenza omusajja obulema gobulema kwekwekwekwe osobole engabo yakambala osobole akakongeko okukuboko waliwo nabwe nali naye muganda wange oyo nagamba nze kakongeko okuko nze engabo yakambala tibalikokotulo engamba enange na Yesu mukaka ina Yesu waliwo nakawa okatika munze waliwokumusoma neba okutya kwa sitaani wana yali ayogedde nange nga nalina kukkiriza bukkiriza nti gwe nina wamaanyi okusinga alipo nembeera nona abasajja bagenda muliro abagamba nti kale waba atakuwe tatunumula okulomuli naye tetujja kolaki kale katufe yali ayani isaatablenenani nafuna okukkiriza Katonda nimanya ategeerakola era tugenyogerera erinnya Balimweso Ronald Nsuga Saalongo Katonda yamwaka ebitiibwa natandika okujiikalira Katonda nga nakukyusa akujjako erya Sawulo nafuula Pawulo kati yanteekako erinnya erya Saalongo Balimweso Ronald nga bwebalina Saalongo kuliko okukubo nga bwe yakambala namamalanga akwera Saalongo obere Saalongo omupya oyagala okwanjira Saalongo ng'ate eroodi neyawekibuga kyebaza Katonda naye kale no Katonda takozesa bantu bangi tebwera bana oyinza okubanga wategesa obutebe tebeka enkoma naye nga wata Katonda byaladayagala nange nenyumiriza mubalamu
batunda olwaleero. Osobola okuyiga kuyita ekigezo waliwo banaba bali beesimbyewo n'ekigezo kya senior sekiba kyokupangula balina amaani balina pepa balina obusobozi obwakula naye ekigezo kyabaki so mweteeketeeke nina okukolaki mweteekateeka Katonda abuuza kikyolinawo akyagenda okukozesa otegera bulungi Katonda akozesa kyokolaki yakozesa bano kubanga balinawo obusobozi bw'okumba amazzi gagemu kati bwolinawo ki nze yakozesaako olunaku lumu abaze banumba nebategakani foyi nabuuza ki kyolina naye batunulira nenseka nebatusirika mani lwavuma naye nga mulikuulira essala musumba sifiri yaniti tudde ku kitanda kyadde wa muntu atateke mu enseka tosirika mani nempulira nepandika emikono naye mwenanga batukira ebikonde bibatwalange tukira okubobinga nengabe sasingira disala nalumbalakokinga nenzika yabuka ku mutwe wenankawenatwapakambisakoface nagenda nemulumba yasanga Katonda alina training yatalamu alina kyenina yabuuza omukyala nali namangu yalaalirira Elisha buuza omukyala kikyolina olinawoki alina kamutu kasumbi tokasigazi eyakozesa okululula ki olina ki wetesetesuuta talent gyakuwa ogikozesa wadde talent ez'enjawulo yamuweera okuyimba owulira enjiri ogikozeseza lwaki wano tewajjudde owulira enjiri okukiriza abalala okuleka ku kyolekako tuwulire enjiri era akozesa ekifo kino okuwulira enjiri okozesa Katonda ekitiibwa okuwulira enjiri awo nno era kutereeza Kampala naye munyambe gumusiri kugitererezwamu kisobola kulaba omu Katonda akadde tewali kukanja giraba giraba abantu banjagadde ate era okuganja bamusubiramu era ddala bingi sikunjagala mwagazi olabalaba nti nze essuubi akati awono mwine okumusaya aba obusobozi okusobola okutuukiriza abantu basuubiramu n'okusingawo njagala munyambe mumalire nesitaani newaliwo abali kati mumasawo agwerude zeyakkiriza Yesu bamumusasa teri balokuba banyanga bufuzi babulira naye basitowola balokoke badere Yesu nabe palamenti eno muli abaloko muli enguzi tesisano muli enguzi ekiro kyawona mutuyambe tusanye muterere enguzi eve mu kibuga si mulimu gwangenzeka enjiri yetumu Katonda gy'asinza okukozesa okukyusa obulamu bw'abantu
Como a área do que você foi dar uma olhada para o pi, você não viu um pi da para tirar de ali sai para o mundo de lá nem ele transformar o bato muri ele we ala kwana no ta mchala olaba mchala wagenda okunirira nagwamu kweralikirira so enjiri omulimu gwayo okukyusa abamukutubalibate bakungu nyono abantu bakkiriza yesu kristo okubeera omulokozi enjiri netukyusa kubanga nti eggwanga lina abantu abalungiku netameza nti yesu kristo yaja kyakyagalala omuggwanga kiza kyakozesa muggwanga nga yesu kristo yati obulyagabadde lingi obusezi bwalagadde bungi ebuto bwalagadde nene obutagaliza oli mukunomwenge muli kuyonka muli mukulonga kusawula ate twaina nga yalinga eddiini musawo kiwere nabadde ku lusozi abadde nekiza badde ku lusozi etulaba abantu abava e Rwanda okujja okusaba ku lusozi niba abantu bomulwazo abamulwazo batono abasinga bavudde e Rwanda kutawala lusozi bakakola Katonda babakulu olusude mubasawo tusabula era mwezi waluya eyaleta omuntu namuta nakukira mumasabuti bajjajja bamukumba nokutegerekeka batulirage abasinga badukira mumasabu kale nokusaba nti tunyweze enjiri ate konikaluga kwetutu yatugamba atya tugende kuleta gwa abantu bakuleti kyetukatonda kyakwaga tukole amafuta gogere okukageka tolikozesa kuwulira nti bwomanyi nga wabadde omupulifiti ebigambo byagendayogera mu motoka anakatebaza katonda kawakisi kale empaka zange zoni etaawo akagezera yeka erakulako amata g'omwana ekumi ebiri ataka okulandira mu 15 za sevinze kubanga katonda aletedde malayika amwaddeyo ekiiko twaganane buli katonda kyakuwadde akuwerako ensigo oli ensigo dama nosigale unasigati buli katonda kyakuwadde akuwerako ensigo gyojja okusiga tokungule abandi bakuliriza bagalane tuyambagane njagala okwebaza tubaseera kulwawo yogedde bingi nzize kwebaza mwana wange ono nze bangambye nzije kusisalegedaki engaazikinasaa kukwebaza kusimu ate lwambadde abantu bali banakambule mutuuki osobola okundabati wangi musajja oyo mutuukirivu kisaze era tomanyi kikigula ng'ate ebusika so nalina byebitamu katonda nantayisa emirundi 10 bwe nasalawo okukita katonda natandika okunviirayo bwe wampita tugongere okubeera lwemmere
Katonda lwafuusa mukyala wange nampumusa okuzaala abalongo netadde okumba kampeni zakusumbwa nyo kitwalinayo sente ate sadukira mu bagagalimamu sente mana yalaga nti asobola inanini kati nze lodembeeya kubanga nasala okutambulira muki obawasikuulire buzirizikuliwanvu nedidda nemubabulirawo kyokutegeera nti Katonda teri kintu nakyo kyagenda kukumbanga otambulira mutuuke baliwegamba kati oba olwanga mubadde oyo nga Tereza ndi wamutereera ate otererera eddala ndayira eggulu nze libayokulayira sibinako ttaka byekugira nti Katonda Katonda muguleko mugala kutika musumba watabageraeyobugamu nti Katonda omulemyako tasobola kukula bwenamulira eddoboozi lye baada mugamba osoosirogolera kuba teri mu palamenti atapita nebagamba nawulira katukirizganirana babeka bali bamanyi okusobola wali omanyi walika mukono wali omanyi edda enakawa ani ayasukira nti nsobola okwambula lukwago ogena amazima waleka omukono oli omu nemusuba lekasuubira onadabisubi pozigawo nekisuubi kati teri nomu yanakkiriza kifalimeezo asobola okuwangula lukwago ne sipiika wa palamenti yampika nagamba nti lwaki oba mu palamenti bali okoze bulungi nebampira nibagamba bakutomeza totta kifo kyo kyakabaka wa palamenti naye nalingezi ku lusozi neneebuuza Katonda nagamba genda tuliga okwebuuza Katonda wewebuuza Katonda wagamba nti genda tokola kirala obeereko olaba nti waliwo ekisenge wegenda kizo olyanambanga nti Katonda niweyatambigoza okkiriza nnyo tiyalina kukola niwabanga tiyalioyo wakkiriza nti yalina kukola takiwagamba nakkiriza wekuulira abantu abampita bonna nibagamba okutomeza naye Katonda yakkiriza ekyawandiikibwa kiri mu Galatians chapter 1 verse 10 akigamba nti onoowulirizanga mwana wa muntu olwo onooba okkiriza mwana wa muntu olwo onoobera muweereza wa Kristo nti nakkiriza omwana wa muntu kyagambye neryo kankola approve kyeki okakasa nakkiriza omwana wa muntu aŋambye okekakase kiba lwaki nansumiriyo okutolatolako naye kakasa namweosemali kumunkeke nomabuza lwaki okulangirira akalulu akange kekakwa ennaku kumpi zazigera kwera mu 2 kasimala kuba pulezidenti okutwala tayina oba mutegeera bananga baba bapinana webuuza netugamba nti kyekigenda maaso kyekigenda maaso lwaki akaluke wakalana jaba okubebaza timakkiriza okuba omusongo okuvudde kubanga nikodio ekukyakona
Lemaze tugenda kutambula kwenna tulina project ezibeera mu Kampala. Ennaku zino ogenda n'ogamba abantu n'ogenda ku kyalo, ogenda ku kyalo n'ospendinga miliyoni namba okuŋŋaanya okwogerako eri abantu abawuza puroguramu za gavumenti. Ne wadde abantu 15 ng'ospendinze miliyoni ebizindaala okolaki ogenda abantu 10 ku Sande. So musumba agenda kukozesa n'ekyaki pulaani tutuusa obuweereza eri abantu tuza information programs eziriyo, scholarships eziriyo, programs za gavumenti zonna eziriyo, batuyita mu churches meetings ziriyo bazibaze bantu awonoefudisiwanuku katuliikyo omulokole buli ddiini yonna gabantu olina okuweereza olwo tubagamba nti abazzi Katonda mwebazirengana ebira tujja kwogera kola nawe tomanyi. Amen. Alikola tomanyi. Bwejjangu oyogere ku Yesu, obulire Yesu, ne bw'omuyiye ekirago kyo kitambulire mu Yesu. Ebirala Yesu Kristo agenda kola atya kubikola. Yesu yebazibe. So mu mbeera bwefaananako bwetyo ewaffe Queens of Christ Fellowship tukuŋŋaana Namura n'olweggulo ne Namura Sunday okusomoka ennyanja emyufu ne babamuka okuyimba. Oluyimba lwe bayimba lwali lutendereza Mukama. Haleluya. Omusajja Dawudi ategeranga mu okusinza n'okutendereza. Otutunuulira omusajja Yekosafaati bonna bakola ekyo Katonda ky'atasobola kwekolera. Haleluya. Nammwe muli wano nga mukola ekyo Katonda mwe ky'atasobola ki kukyekolera. Haleluya. Naye basebo ne bajja tuli mu mulembe ng'ebintu byonoonese. Amen. Ebintu bikoze byonoonese. Kifo kyaffe okusitula Kristo ate twagala okusitula kirabo kyatuwadde. Amiina. Ekifo ky'okusitula Kristo nti tugeza wakitubuulidde ki tulaze Yesu twagala kulagayo kirabo. Mukama yebazibwe. Lumiddwa ne wa projekiti ataliiwo naye nina ensonga zange ennya zenjagala okwogerako. Oluvannyuma lw'okuzoogerako jakuva mu kifo kino. Haleluya. Ensonga esooka tujja kukisisinkanamu. Bayibuli etugamba bweti mu Romans chapter 11 and verses 29. Romans chapter 11 and verses 29. Bayibuli etugamba nti the gifts and the callings of God are irrevocable. Yesu yebazibwe. Bino ebitabo byonna bimulina Katonda byakuwadde. Oba omuganda kijjayo atya naye nze mba kijjaba ngamba ti Katonda teyekyusa birabo byakuwadde. Haleluya. Katonda asobola okuwa ekirabo ekyo n'okosalawo oba ogenda kikozesa bulungi oba ogenda kikozesa bubi naye ng'ebikoze eki ekikuwadde. So Katonda akuwadde okuyimba, it is up to you. Ogenda kuyimba ye tagenda kikuggyako naye waliwo kyagenda okola okimanyi bakiyita accountability. Bayimbi are going to give accountability of the gifts that the Lord gave you. Praise be the name of the Lord. The Lord is going to remind you for accountability. How did you use my gift? Yes, I could be a good voice. You are a good worshiper. Wasizana bulungi. Ekibiina wakikolako. Naye wamanyiriza otya? Wakweka talanta. Wagitwala nekulisa. Wajja kuyimba kuteeka bantu. Yesu yebazibwe. Kirabo kikozesa kuliisa uwo. Kirabo kigaziza obubiri bwa Kristo. Amen. Hallelujah. Simon sana alikwogera ku personalities. Kati bw'oyinza Mukama akuwadde ekirabo kibeere source of your income. Takuwadde ekirabo okubeera source of your what? Your income. Ekirabo akikuwadde oyimusa omubiri gwa Kristo. And then when no one's the one, and you're using that gift to become a source of your income, I assure you have to learn danger. You have to touch somebody's spirit. Mukama yebazibwe.
koma ku mwoyo w'omuntu, koma ku muntu, koma ku mwoyo w'omuntu. Osobola okuyimba ekintu omuntu ky'ayitamu. How many of you remember this song? When I imba n'agamba Yesu beera nange. You remember that song? Nga oyina ky'oyitamu. Naye obanga wayise emyaka emeka, you recite that song within you. Owulira ddala. Mukama yebazibwe. Ensonga emu egaanya omubiri gwa Kristo okunywera kubanga kimanye bwandikozeemu. We may not pay for it. Yebazibwe. Abayimbi oboze wano okuyimba tojja kutukyamu. Kozesa ekirabo ekyo olw'okuddiza Katonda ekitiibwa. Haleluya. Ne bw'oba osinza businza, sinza ng'olikuddiza Katonda kitiibwa. Manya nti buli kyonna ky'okola mu nsi okikola for the glorification of God. Yesu agamba bw'ati nti kitange nkugulumiza nange nkola ntya kugulumiza. Yasooka kugulumiza kitaawe, bw'osoose kugulumiza kirabo kyo. Oli worship artist, oli kubalimanyamya, oli artist mu church yo. Do you not want to be in church? Oli kutembera kirabo. You're not in church. Toli kuglorify Katonda we bakutumye. Naye oli kutembera kirabo. Gy'owulira kuli ayisa gy'owulira. Please see us. Kati nga wano kirungi nti mwamaze ewamwe wano muzeewo supportinga wa Uganda. Yesu yebazibwe. Naye mutuleeko ne wansi buwulire enjiri. Baweereza ba Mukama mu nnyimba mukola byentasobola. But remember also one thing, submit to your spiritual fathers. Hallelujah. Abayimbi kasita awaanayo tatera kusabumitinga. Atandika okwesumba. Naye mwesuubira temugenda kwesumba. Hallelujah. So whatever you do, make sure you glorify God. Ne bw'oba oyimba oluyimba. Waliwo ennyimba ze bayimba zirina amaanyi banayimbamu otusaasire. Yesu akulira katono. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Naye enkola ya Setaani ayibuli etulaba bulungi bweti. Mu Falaawo n'agamba abaana ba Isirayiri nti kale batajja mugende musinze naye temugenda wala nnyo. Kati n'abayimbi Katonda ayinza okutagenda osinze naye tokola otya n'owulira ng'aleetamu ensi katono ebiiti yansi ebigambo bye Yesu. Olumu omutima waffe atulamanyaga Yesu afunayo bodegaadi wange. Who tells you that Jesus is your bodyguard? When you begin enteekateeka ye kugatta baana b'abantu ne Katonda. Amufaanana yali Yokaana yabulira enjiri ng'agamba nti mwenenye obwakabaka bwa Katonda bunaatera okukola ki? Kyava ayogera ng'amugamba nti abannabbi bonna abaasooka baali babbi, naye omu eyali w'amazima yali ani? Yokaana, kubanga yakola omulimu ogwefaananyisa naki? N'ogugwe. Kati ffe tusabe busabe kubuulira njiri. Kubuulira ki? Simanyi mu kanisa eyo abaweereza bamu waliko emikono oli muweereza wamu oweerezamu njagala baweereza nga mulimu gwa Mukama oba kanisa kasipootingira nti kanisa kuliko erinnya Yesu kyaba omanyi lwaki gweoweereza buweereza Mukama gw'omanyi mu mutima gwo mulimu erinnyani Yesu. Oba ogende mu kanisa n'ogiraba nze ntuuka butuusi mu kanisa nemanyi ne kanisa si ya mwoyo ki mutukufu. Omuntu ayingira ki? Omwoyo mutukufu. Yesu yebaze. Kati mbasaba mwenna olunaku olwaleero tuli mu maaso ga Katonda nga tukabirira Katonda ayimuse kanisa. Mwe bagagga, mwe bazungu, toddamu kusaba kanisa bazungu bajje. Gwomuki muddemu kikifana ba Mukama kiki? Mwe baki? Muli baki?
ye Kristo inabetya kubulira ki kyekyaleeta gwe gwali omulimu omuki kati gwokola mulimu ki ebyo bibajja okubuuza mukulu waleeta abantu babeka mu bakabaka bakatulu ate nze munaye nali musumba nalinga ku kituuti ng'abazema ensumba agambye mukompenze si bwayogera kati bwomukopako kubeera musumba kyokka yesu yebazibwe abandaba eyo ku kamera gyemundabira mugende mubuulire enjiri yesu akomawo naye anaatwala baani abantu tubabuulire enjiri balokoke ekiri kitambula okusinga okubuulira enjiri ate mwegendereze mu kanisa ebisimu kati kitudde mu kanisa mwongere okunoonya katonda otula mu kyaki naye otudde ne sitaani ng'akulira byosaba wano byakuba byoyogera byazikiza byolangirira byasaako enfuufu tunoonye mukama waweereza yesu yabuuza Peetero n'amugamba Simoni by'ojagala okusinga bino Simoni Peter n'amuddamu atya ye mukama waabwe naye abantu Simoni Peter yagamba nti ayagala Yesu okusinga ebintu ebirungi kakati ate abaweereza twagadde nnyo ebirungi okusinga Yesu yebazibwe mubuulire enjiri muve mu bicepere muve mu birungi nwambadde mubyagala naye munaabiraba oluvannyuma nga amaze okubuulira ki enjiri ekiri kiri mu kusensera ensi eno Uganda n'ensi endala kubanga tukoze eki twebasi haleluya buulira enjiri eyadotulo oba oli ku mulimu buulira enjiri amabuulire Yesu talina bw'atambulira njiri malaaya yamusisinkana abakuba ensimbu yabasisinkana baani batasisinkana bomanyi tososola bantu oba oyagala okufuna ekitiibwa ekitiibwa kiri mu bantu boolaba nti baawa abasookerwako ab'omugaso abaawansi ekyo kintu ky'abansi naye Bayibuli egamba abantu ab'omugaso abakola ki abasookerwako yawukana kwabo kati ekitiibwa kirimu abo tekiri mu bali abali waggulu baveeko kubanga Yesu eyajja teyajjirya baawa kubanga yali akimanyi agenda kutuukawa wansi bwe yamala okutuuka wansi mu ntaana n'alyoka akola ki n'alyoka avaayo kubira Katonda egaleetwa kino tutandise essaawa zibadde 8 naye ng'ensonga enkulu ebadde ya concert mu buweereza bw'okuyimba era kibadde kiyitirivu nnyo kibadde kirungi abagenyi baffe mwenna mwebale kujja tubadde ne abasumba ab'enjawulo babishops ab'enjawulo wamu ne Lord Mayor omulonde ya mukulu Engineer Nsobga era tukoleddwa bulungi naye ekigendererwa ekinene kibadde kyakubeera nga tutongoza oluyimba olupya nga tukomyewo mu field ey'okusinza Mukama ey'okubuulira enjiri okuyita mu music. By the way, ng'ekkanisa ya Kristo n'eggwanga wamu n'omulembe guno mulina okumanya nti amakanisa gonna aga Kipentekooti ag'omwoyo ak'ekirokole by the way ekigambo kanisa y'abalokole kikomye ne Uganda bw'ofulumya bweru bw'eggwanga tekyogerwa ekyo so ebeera kanisa ya Kipentekooti ey'omwoyo omulamwa omukulu lwaki weeri
Katonda waffe ayagala tumusinze. So ensonga lwaki obuweereza bw'okusinza bw'okuyimba bwe buwaniridde byonna. Tulabye ebyawandiikibwa byogera ku nsonga y'okusinza Katonda akannyo mu ttendo ly'abasinza. So eryaba bamutendereza abaagalanye. Now olwaleero tubadde tutongoza oluyimba lwa Our Jesus is on the high level, ya high level song. Luyimba olwo lupya naye lwaki lwaze ekisookera ddala music abadde neko waatuuse nabbira nti enjiri erimu kuyimba abantu tebakyakitwala nga kikulu nnyo, naye ate enjiri erimu kuyimba etuuka wala lwansonga omuyimbi abeera atambusa ebigere naye ng'oluyimba lurimutuuka baluwulira, abeera asula mu kifo ekirabika ng'ekiri Slum area naye ng'oluyimba baluwulira mu kalina ez'emufo byawaggulu. So enjiri ya music egenda wala. So twagala kukomyawo omulembe nate ogw'abasinza ogw'abayimbi nga ba gospel. Okujjako ebisoomooza yesanze ku ground ku lw'abayimbi ba gospel basanze n'ekibuuzo kigamba lwaki tebawagirwa nnyo. Ensonga ziri bbiri. Abantu baba batuuse okumanyirira, bwe bamanyirira nnyo ekintu kiggwamu ensa. Ate Bayibuli egamba nti amafuta g'osaamu ekitiibwa ke kakukolera. Kati music oba enjiri ya ku music tosobola kukukolera nga tokiisaamu ekitiibwa, kyekisookera ddala. Amakulu gaakyo nti bakola ensobi okubeera nga tebawagira abayimbi ba gospel. Ekirala Bayibuli egamba nti by'omu nsi bituukize bimu. N'omuyimbi ow'ensi bw'afuluma music we ate baganda baffe ab'ensi ate babawagira. So guno mulanga kukomawo eri ekkanisa n'eri omukkiriza yenna nti ofunaanizibwako okubeera nga owagira abayimbi ba gospel lwansonga bali bannaffe bawagira bannaabwe. Sinakindi nti Bayibuli egamba nti omanyanga ebiro by'okukyalirwamuko. Kati Katonda bw'ateeka music enjiri okuyita mu music mu maaso go tomanya abeera ayitidde. So tukomewo ng'ekkanisa ya Kristo tuwagire ebitonde by'abaweereza, ebitone by'abaana okulaba nti bayimusa Yesu. Era oluyimba lugamba nti Yesu gwendina ali ku high level. Amakulu gaakyo nti tukomewo nate revival ekomewo, tufune ennyonta ewagira abayimbi, tufune ennyonta ewagira abayimbi. Lwaki bwe tutaabawagire bagenda kuddayo bayimbire ensi. Era ng'omutume wa Kristo nze okusaba oli oyo yekka omwana wa Katonda aliko omwoyo wa Katonda ndi buvunaanyizibwawo okuwagira ebivu oba gathering y'abayimbi. Twandiziise ku lusede z'abayimbi olw'okuba concert ibeera ku lusede z'abayimbi. Thank you. Then the same time nga CAF tukomyewo okusitula ebitone by'abaweereza. Abaana oba abaweereza babeera ne obubaka obulungi kuyita mu music, babeera n'okuyayinako okulikodinga ennyimba zaabwe naye tebafuna opportunities. Alulikodinga n'amalala lw'emyaka 3 nga tasobola kulutwala ku TV ku radio, ali eyo naluwo n'agwamu n'amaanyi okulusitula. So nga CAF tukomyeyo okubeera nga tunoonako obirabo ebyo. Baddemu baagale Kristo, baagala okuweereza Mukama. Now sembayo na kino ekiraga nti CAF twagala kuyimirira wamu nabo n'ebirabo byaffe biveeyo nabyo bizaalibwe nate. Tusobola kuzaala omulembe omupya okuyita mu bayimbi. Then olwaleero concert ekigendera kyayo twagala sente era tuze tusupportinga concert eno y'olwaleero. Wabaddewo omuwendo gw'essente bantu baffe abazze okuwagira omulimu ogwo. Lwaki? Kuteeka Yesu waffe ku level ya waggulu.
bwoli bwe tutassaamu kitiibwa ku ebyo bye tulina amakulu gaakyo nti bijja kufa. Ekyokubiri, tulina okuyaayaana ng'okuyita mu birabo byaffe tugenda kubeera nga tukola ebintu ebinene ebinaayamba famire zaffe n'abaana betuzaala n'omulembe okuddako. Naye nga CAF twagala okuwezinga studio eno egenda kuyambako ndi omuyimbi atalina busobozi kugenda mu studio ng'asobola kuweebwa omwaganya okuyimba naye n'alaba nga Yesu amwanguyira. So twagala kutandika studio ey'abayimbi ba gospel kulaba nga tulikodinga ennyimba zaabwe. Kyekigendererwa ekikulu ennyo era tukuba omulanga ndi kino kyaffe ffenna, oba oli mu kibuga oba toli mu kibuga, oba oli wa buweereza ki, please kuno kwe mulanga kulaba nti tutandika ku studio eyo eyambe abayimbi bonna naddala abo abatandika butandisi. Otherwise program ebadde nungi ddala